Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mbabuuzaako bassebo ne bannyabo yonna gye musinziira era mbatumirako mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo. Muli muti eyo mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo naffe tugezaako tukakkalabya. Eno ewaffe obudde bwa kiddedde bulimu n'olukubakuba bwe lutyo naye nga bwe tuli era tuli balamu tuli bulungi. Mbeebaza okwekumira ku mukutu The Divine era ne mbeebaza okwagala obujjajjammwe okunoonyerezanga wano na wali musobole okwongera okumanya ebikwata ku buwangwa bwammwe. Bingi ebikwata ku buwangwa bwammwe era ng'ekibadde kisinga okukaluba y'engeri gye mubintegratingamu mu bulamu bwammwe obwa bulijjo. Kati nga ffe ekitwajja okukola. Kati nga mu kukikola tujja ne tubaweereza era ne musiima. Naye munnange muno bwakufumbira emmere n'ewooma weebaze. Weebaze omugambye nti munnange ofumbye nnyo tuwoomeddwa. Kale nno kuno ku YouTube engeri yokka gy'osobola okukola ekintu ng'ekyo onyiga ku kigalo ekyo ekitunudde waggulu kaba ka like n'omanya nti munnange nno asiimye. Asiimye. Kale nno mbasaba buli lw'olaba siima tumanye nti asiimye. Ate bw'omaliriza okulaba gendako awo mu comment section. Kabbo ka muwala kagenda kajjudde kadda kajjudde enkola yaffe n'owulidde. Kale nno bw'omala okulaba bye tubaweereza ate ng'ogenda mu comment section nga naye obaako ky'oteekayo, eyinza okuba experience, eyinza okuba nga osharinga naffe ebintu eby'enjawulo bye wali owuliddeko oba bye wali olabyeko, oyinza okuba weebaza, oyinza okuba owabula, oyinza okuba olina ekibuuzo, kyonna okiteeka awo mu comment section ne tuba nga tumanya nti bannaffe be tukolagana nabo ddala bannaffe era basaanidde okwongera okumanya. Kale olwaleero njagadde tutunuulire engeri gye tutereezaamu obusobozi bwaffe obw'okuloota. Manyi tubeera mu birooto bino biba bingi tebitegeerekeka. Obinoonyamu amakulu ne gakubula gwe ng'omuntu n'otuuka n'okwekubira enduulu. Naye nga bwe twagamba nti ebirooto bitambulira mu byaliwo ebiro kati n'ebinaabaawo. Nsuubira twalisinze kwagala kumanya ebyo ebitugasa kubanga olumu tulaba ebitugasa n'ebitakola ki? N'ebitatugasa. So mbaleetedde ku ngeri gye tusobola okwongera obusobozi bwaffe obw'okuba nti tutegeera ebirooto bino kye bitugamba. Ng'engeri esookera ddala ey'okuba nti otereeza ability yo ey'okuba nti oloota obulungi, olina okuba nga weewala nnyo okulya ekyeggulo ekizito naddala ng'obudde bugenderedde. Katugeze bw'oba weebaka essaawa nga 4 ez'ekiro, waalibadde okoma okulya essaawa nga 2 ate n'otalya kintu nga kizitowa nnyo, olyako ekintu nga kitonotono. Kubanga bwe twebaka tugenda mu nsi y'abeeyeeyo, ate mu nsi y'abeeyeeyo gye tulaga tebaagala nnyo mmere. Emmere ebatawaanyiza ddala. Emmere ebatawaanyiza ddala. So tufuba okulaba nga bwe tuba tusazeewo okulya kacaayi ng'ako kakola bulungi ne ka snack akatonotono oba akamere naye nga katonotono nga kasaamusaamu, ate emmere eteri nkalubo yakukola ki? Yakudigestinga, kwegamba yalibadde etali heavy starch nga bw'olaba akawunga, muwogo, bw'oba osazeewo okulya ku ebyo lyako kitonotono ddala. Tutunuulidde ensonga y'okuba nga tulyako kitono kubanga eri gye tulaze tuba mu nsi y'abeeyeeyo ate bo emmere si kintu kyabwe. Era if you may realize mujja kukizuula nti buli lw'osula ng'okkuse nnyo ebirooto by'oloota biba bya ttabbu n'okuyiriba oyiriba nnyo mu birooto. Kale ekyo nga tukimaze kyalibadde kirungi nnyo ne tunaabako nga tugenda okwebaka. Waliwo okugamba nti obudde buzibye ne nnaaba naye ate waliwo okugamba nti nnaabye ne ŋŋenda ne nneebaka. Ebyo birina enjawulo. So oba osobola okugumiikiriza n'oba nga oluva okunaaba ogenda okwebaka. Osobola okunaaba amazzi
ameereere oba osobola okunaaba obudagala. Obudagala ennaku zino tubeera nabwo mu powder form. Tolako just a pinch n'oteeka mu mazzi n'onaaba, n'oteeka mu tuzzi n'onaaba. Eri agamba nze nina shawa kati ngenda kukola ntya? Shawa yo osobola okubeera nayo, but still osobola okufuna ka bucket n'otabuliramu obudagala bwo ne weeyiwayiwako n'ogenda n'onaaba, n'omanya nti olumala okunaaba okwo oyingira buliri. Ekyo nno kitutwala ku practice eddako. Practice eddako ebeera ya kwegayirira. Ebeera ya kwegayirira. Tulina okubeera ne daily routine ey'okwegayirira n'omanya nti nga maliriza bye nkola byonna, ŋŋenda wali mu kafo we natongoleza bajjajjange ne nfukamirawokko ne njogerako nabo ne mbannyonnyola olunaku bwe lubadde, biki bye ndabyemu, biki bye nsiimyemu, biki ebibuzeemu, era ne mbannyonnyola enkya twalitandikidde ku kiki kye njagala kitambule kitya, bye twateesezzaako ne gundi njagala bibeere bitya. Bw'oba olina ekyoto n'okikuma, bw'oba olina kando n'ogikuma, oba kootamisa mbwa n'okakuma, n'obawaayo obudde n'oyogerako nabo, era bwe kuba kwegayirira n'obeegayirira, era nga oli specific ku ki ky'oyagala okumanya okuva gye bali. Kiki kye wandyagadde bakubuulire, bakuluŋŋamye, bakutegeeze. Oyina kye wandyagadde bakuyambeko mu kusalawo, awo kibagambira ne kiba nti bw'ogenda okwebaka otandikira ku mulamwa ogwo gwennyini gw'oba obagambye. Ensonga endala ya mikolo gye tusobola okukola okuba nga tuluŋŋamya ebirooto byaffe, era nga mu mikolo gino twalabamu omukolo nga ogw'okwezizika emmwanyi, twalabamu omukolo nga ogwa mmwanyi mugonza, twalabamu omukolo nga ogw'okukozesa olumanyo n'emirala mingi omuntu gy'asobola okukola ng'agenda okwebaka, omuli n'okufuuwa kabindi n'obabuuza, bakama bange ensonga bw'eti nsaba kumanya ngikole ntya, ensonga bw'eti ngiwuliddeko naye ewaffe yatambulanga entya, ewaffe teriiyo bubeezi, oba kale ne baba nga basobola okkunnyonnyola n'oloota ekirooto ekyo kyennyini kye weetaaga okuloota era n'otegeera na kiki kye kikugamba. Kale nno tuyina embeera y'okuba nga tusisimuka eyo mu matumbi ne twegayirira bajjajjaffe ne twogera nabo, okusinziira nti obeera mu mbeera enzikakkamu nga n'obutonzi bwonna buli mu bukkakkamu, oba mwangu wa kuwulirwa kyonna ky'oba obagamba baba bajja kiwulira era bakitambulireko. Kale nno osetinga alamu yo n'omanya nti kijja kunzukusa awo ku 8:55 era bwe nzuukusa ŋŋende nfuneyo ka refreshment akatonotono, nkomewo nfukamire neegayirire, oba nkume ekyoto kwegamba zigende okwera omwenda nga mmaze okweteekateeka okwegayirira. So eyo practice naye eba nnungi nnyo kubanga essaawa ezo omwenda eriyo empewo nnyingi nnyo enkulu ddala eziba zitambula z'osobola okwogera nazo n'otappinga in mu system n'osobola okumanya kiki ky'oteekeddwa okukola ekyo ky'oba oyagala okubabuuza. Mu scenarios nga oli wafunda tosobola kukola mikolo egyo gyonna, still tekigaana kubanga ffe omutonzi waffe ali munda mu ffe, era gwe bw'ogamba nti nno njogera ne Katonda wange, ensonga enkulu ya kwetoowaza. Kikulu kwetoowaza era twakyogerako eky'okubeera abayonjo, twakyogerako eky'okwambala ku ngoye zaabwe kubanga twalaba nga tekikola makulu kuyimirira Katonda wo n'otandika omulagira ŋŋambye mpa kino kola bw'oti
Nedda, tekyetaagisa wazira gwe ng'omwana omwetowaze okkakkana n'omukoowoola oyo mukama wo. Bwe kibeera gye bagambira nti ayi mukama abeera nti mukama wo, mukama wange, kukoowoola gwe mukama wange, gwe saatudde linnya nga nkusaba onnyambe ommanyise ensonga bw'eti ne bw'eti gye nandyagadde okutangaazibwamu. Nina enteekateeka bw'eti ayi mukama wange, naye nsaba kuwabulwa ekintu ekyo ŋŋende mu maaso nkikole bakama bange, oba njira nnindako, nindiridde akabonero ako ke munandaga. Kale nno emikolo egyo gye tukola ku ssaawa ezo 9 giramira nno ddala. Kayinza okuba akabindiko, kiyinza okuba ekyoto n'okiseesa, n'otuulawo eddakiika ne bwe ziba 3, awo n'oddawo ne weebaka. Oyinza okufukamira obufukamizi gwe n'osaba, era ye Katonda wo ajja kukuwulira akwanukule. Gye bali bambi nagamba Naalongo, nze munaye nsula wa sisita wange, ate sisita wange era tuli mu muzigo wafunda, nsula ne muwala wange. Siina bwe ŋŋamba nti nnyinza oba okukolereza yadde kakando, nyambiddwa ntya? Katonda wajja kuwulira. Gwe fukamira, yogera, ne bw'onooba toyatudde ye aba awulira. Abaakuwulira era abajja kukwanukula. Tuyinawo emikolo nga ogw'okunaaba omwezi. Omwezi ogwo gumanyi okubeera ku ggulu okwo, naddala mu Gabogabo. Ne bayita Bagabagabo naye nga gye guli. Ofukamira, n'ogutunulamu, n'osaba ku ky'oyagala. Kwegamba enkola zino zitendekebwa abantu, simanyi oba naffe tusobola okuziyiga, naye nga ebiseera ebisinga obungi nti tulina obuzibu nti bwe tuba twegayirira twatendekebwa nti gwe genda oli mutomere baako ky'omugamba. Naye ekituufu kiri nti ne bwe kuba kufukamira kwegayirira, waliwo kye tuyita composing yourself, weekuŋŋaanye. It's not like tandika gwe okusaba nga ebirowoozo biri eno, like you're not settled. No. Kati ne bwe guba mwezi ng'ogwo nga you want to connect with it, gwe tuula oba fukamira awo ku shediyo kasita okakasa nti gukumulisaamu, kiweemu obudde ng'ogutunuulidde era ogulage nti wandyagadde okwogera nagwo. Kiweemu obudde ng'osiriikiridde era ng'ebirowoozo byo obikuŋŋaanyizza. Gutunuulire era okuume ebirowoozo byo nga biri ku ggwo. Oluvannyuma lw'eddakiika wakati w'5 ne 10 ojja kuwulira obukkakkamu mu ggwe era ojja kutandika okwogera mu mutima gwo ng'enzisayo ekkakkanye, omukka nga mungi ate ogufulumye mpola mpola mu ngeri y'okukkakkana. Nga bw'otunuulira omwezi ogwo, ng'olinga gy'oli nti omukka gw'ossa ogujja gye guli ne gukuyingira era n'omala n'ogufulumya. Bw'otyo ojja kuwulira ng'okkakkanye. Era mu kukkakkana okwo ojja kutandika okuba nga oyogera n'omwezi ogwo. Era mu kwogera nagwo ojja kuwulira nga nagwo gukwanukula. Omwezi gwambulula
gwambulira nno ddala era gukkakkanyiza ddala. So ebintu ebyo njagala mubyeyigirize, mutandike okuba nga mubikola, kubanga muli eyo nkimanyi mubonaabona. Muwoza kimu, nze sisobola kunyookeza ddagala bwe baalimpa lyabulira mu takisi. I know bwe bityo bwe bibeera. Ffe abali mu butonzi eddagala kitono. Eddagala tulikozesa naye nga okusinga kunaabako naye bino ebisigadde kitono okusinga tukonekitinga n'obutonzi, tukonekitinga n'amaanyi gaffe ag'obutonzi ne gazuukusa amaanyi agali mu ffe munda okubeera nga gatuyambako okutuukiriza ekyo ekyatuteesa ku nsi kuno. Ku nsi tujjako ng'abagenyi naye tujja lwa nsonga, kubanga si buli ayagala okujja ku nsi nti ajja, naye tujja lwa nsonga. Kale osooka ne weebuuza nsonga ki eyo eyanteesa ku nsi? Era ekyo osobola okukibuuza ne bajjajjaabo, bajja gikulaga. Era twayogera ne tugamba nti ensonga zino ziri ku addiŋŋana. Tobuuza lumu, nedda. Bw'osalawo nti guno omukolo ngenda gukola, gukole leero, gukole enkya, gukole luli. Ogugyemu omwasi, osobola okuwummulamuko, era bw'omala okuwummulamuko ddamu ogukole. Ojja kgenda okuzuula ng'ate gwe gukukolera nnyo nga tolina na kirala kye weetaaga. Mu ngeri y'emu tusobola okukozesa emmunyeenye. Buli muntu alina emmunyeenye ye, era ng'emmunyeenye eyo bw'eba nga tetebenkedde mu kkubo eggolokofu naawe ofuna ebirogootano. Emmunyeenye eyo bwe muba temuli in alignment, bagiyita alignment, nga temwetebenkeddeemu, ebirooto tebitereera. So gw'otuula w'otudde n'otunula ku ggulu okwo n'osiriikirira. Kuliko emmunyeenye nnyingi naye era eyiyo ojja kugiraba, era bw'onooba oginoonya ojja kugiraba, era bw'onooba ogizudde ejja kukonekitinga naawe. Bw'eneekonekitinga naawe ojja kwogera nayo era ogisabe etereere mu kkubo lyo, eruŋŋamye ebirooto byo, osobole okuba ng'obifunamu amakulu. Ebyo ebirungi bituukirire, ebyo ebitali birungi obiwulizenga matu nga biri walawala, kubanga toyagala bituukirire gy'oli. Kansuubire nti ekyo tukitegedde bulungi. Paati esembayo gye nkakasa nti mwenna gye mugenda okukozesa, kubanga yo nsuubira nnyangu nnyo, naye nga tetunnagituukako njagala kukola disclaimer. Waliwo abantu abaagala okukolera mu mannya gange nga bagenda batuukirira abaana bange ab'enjawulo, nga babasaba obuyambi obw'enjawulo, oluusi n'okubalaga nti nze mbatumye. Oluusi bagenda ne ku maduuka ne balya amabanja nga balaga nti nze mbatumye. Naye kampiseewo akalango kano nti nze buli kye njagala, essimu yange eyo gye mbateerako kweri, era nze ebyange mbyekolera, nze situma, nze neekolera ebyange. Era oli ne bw'aba ankubidde essimu ayogera nange, kubanga saagala kubaawo butakwatagana. Kale nno oli bw'aba akkubidde n'akugamba nvudde wa maama era maama agambye, nedda, gwe gumiikiriza oba nkubira ombuuze. Bwe nnaakugamba nti ddala nze mmutumye,
era naawe ojja kakasa nti mu butuufu, naye awatali ekyo nze siina mulala gwe ntuma okuggyako ebyange ne bajjajjange tubyekolera era bwe tutyo bwe tubitambuza. Our last part mu kutereeza ebirooto byaffe eri ku njuba. Enjuba is the sun. Enjuba gwe musana. Only that enjuba is that middle part. And the only time lw'osobola okukolagana obulungi n'enjuba is in the mornings. Awo ng'evaayo sooka neekuba amagulu. Bw'emala okuba amagulu kati awo nayo nejja. Enesese ejja wakati w'essaawa 12:30 n'emu eba esituse. Kati gwe ky'ogenda okukola ogenda kutunula mu njuba eyo. Naye si n'amaaso go. Mark me, si n'amaaso go. Njagala otunule mu njuba eyo ng'ozibirizza. Saagala mutunule mu njuba mugambe nti nze natunula mu njuba amaaso ne gafa. It is true. Enjuba eyo bw'eba esituse mu bbanga, obudde nga bususse essaawa 3, bw'ogitunulamu obutereevu esobola okutta amaaso. Si instantly, but eventually you can go blind. And that situation is irreversible. Tekiba kyakuwonyezebwa kubanga eyokya buli obw'omunda. So what do? Tugenda ne tumanya nti kati enjuba yaffe eri awo mu maaso gaffe. Bwe tumala okumanya weeri, we close our eyes. You close your eyes n'otunulayo depending on time. Bw'eba nga yakavaayo wansi osobola okutunulayo even for an hour kubanga eba tennatandika kusitula bbugumu lyayo. Naye around 9-10 tosobola kugitunulamu okusukka eddakiika. So ogitunulamu okusinziira ku maanyi gaayo bw'eri. Oyinza okugamba bane Nalongo nagenza okijjukira nga ziri ssaawa 7. I remembered. Nabadde mu jam nenkubamu bweti, then I remembered, sinnakola my sun therapy. Ate wano enjuba mbadde ngifunye, so how do I handle this? So what you do, gwe bw'omanya nti enjuba eri awo n'omanyaawo, so you close your eyes then turn n'ogiteeberamu. Kati bw'ogiteeberamu ojja kulaba ekiyubayuba mu maaso go, like this red stuff in your eyes. Then ojja kulabamu black things, spots. Oluusi ojja kulabamu obutambula omu inside you nga bwa blackish. Oluusi ojja kulaba spot nga ya black. Naye bw'onoosigala ng'otunuddeyo ojja kulaba nga ebintu ebyo byonna bigenda bibula nga you're having this clear red in your eyes. Kati bw'omanya nti eddakiika zange ziweddeyo, okutama bw'oti n'omuvunnamira n'otunula ebbali, then you open your eyes. Wakitiibwa togenda kumala gamutunulamu gwe nga bw'oyagala, ajja kuyisa bubi. Naye nga eyo therapy evumula n'amaaso, like correctinga obuvunevune obutonotono obubeera ku maaso, say like gabadde gaagala kwonooneka, obadde tokyasobola kusoma bulungi biki. Bw'okikola n'okikola ojja genda okulaba nga your eyes are clear, very clear, kubanga ejjanjabira ddala amaaso from inside.
era mu kugajjanjaba ate eyo therapy ezuukusa our third eye, eriiso lyaffe ery'omunda eryo erikwatagana n'olumanyo lwaffe n'okumanya. Era ojja kwesanga nga yadde obadde toloota, ogenda okikola ennaku 3 nga munnange otandise okuloota. Yadde obadde toloota nga gwe mu mwaka olootamu emirundi 2. Kwegamba it will depend. Bw'oba nga obadde oloota n'okikola, your dreams will become more clear. Bw'oba nga obadde mu wiiki olootamu omulundi gumu, ojja kwesanga nga kati ojja kulootamu emirundi nga 2-3. Bw'oba nga mu mwaka obadde olootamu omulundi gumu, ojja kwesanga nga osobola okulootamu emirundi 4. So eyo therapy enkulu nnyo era njagala mugyeyambise, si lwa kuloota kwokka naye ne vision. Eriyo abantu abagamba nti people can visualize, naye nze I can't visualize. I don't know why. It's because your inner eye, your third eye is blocked. It's not active. Kale enjuba eyo esobola ogya-activatinga n'oba nga osobola okubaako by'olaba. Nga ne bw'oba ozibiriza bw'otyo osobola okubaako by'olaba nga teweebase. N'oyagala okulaba ekintu era n'okiraba. It's amazing. It's an amazing experience. Era mbasaba mmwe ababa balabye mutubuulireko bye mulabye. Kubanga sometimes we are so interesting. We are so interesting okubaako ky'olaba nga totunula ate nga teweebase ng'ozibiriza. And then you see something naye nga kiri very clear nga ng'olinga alaba ka TV. So ogwo mukolo gwe mba nnyonnyodde gusobola okuactivatinga eyo embeera n'etuuka gy'oli. And finally, omukolo ogwa ennyanja. Eri agenda okugamba nti bannange ffe gye tuli nga teri njuba, what do we do? Ennyanja oba amazzi is one thing agasobola okubeera nga galongoosa embeera eyo. Bw'oba ogafunye ogateeka mu kataasa n'ogasabiramu okubeera ng'osobola okulaba, gwe n'ogannyonnyola ky'oyagala okulaba, then n'oganaaba mu maaso. Osobola okugenda ku nnyanja n'onnyonnyola Kabaka Mukasa biki bye wandyagadde okulaba, oba bwe wandyagadde akutereereze ebyo by'oyagala akutereereze, n'omutegeeza nti maama yatugambye. N'omutegeeza nti maama yatugambye, n'ofunayo amazzi n'oba ng'oganaabanga mu maaso, naddala ng'ogenda okwebaka, ojja kulaba nga nakyo kitereeza mu mbeera. So ebisinga obungi mbibabuulidde, era nsuubira bwe munaaba mubikoze ninze kuwulira nga mumbuulira nti byakoze, nti nze nakoze kino naye kyabadde kiyitirivu. I saw this. I saw myself in future. I saw myself in the past. I was the queen of the jungle. Like an example. Bwe bityo. So ebintu ebyo ebimu bituwa answers eri ebibuuzo ebyetuludde nga twebuuza ebbanga lyonna. Why me? Why this? Why that? We can always be answered nga tuyita mu birooto byaffe ne tuba nga tutegeera ekyo kituwa okumanya nti I can beg, I can't beg, I can give, I can't give, I can receive, I can't receive. Kwegamba n'omanya conditions zo z'otambulirako gwe ng'omuntu mu bulamu bwo, ekyo ne kikwanguyiza obulamu. Kubanga mugenda ne mugamba maama nze bwe mpola tebansasula. Yes, kituufu wabula tebakusasula. But are you in position okuwola? Oyinza okuba toli in position kuwola. Ng'oli jjajja
kati buli ajja muzzukulu wo kati ogenda kuwola bazzukulu bo mukwano bajja kukuluma n'amaanyi gonna g'oyina tojja kusobola kubabanja kubanga bo bazzukulu bo mu kumanya ne mu butamanya nabo balabiraawo nga tebakusasudde so mumala okwemanya omanya nti bwegute bwe guli kyebava bannumanga buli kiseera sirina kubawola ndi jjajja waabwe abaana abo kale ne gundi sente neetutabula nedda munnange kyokola bw'ajja n'akugamba mpolaayo akakadde mukwatireyo 5 omugambe zino zo nzikuwadde mwana wange zikuyambeko naye kaakakadde sikakola ki sikawezaawo because you know nti obutakusasula bwe tekijja kuba nti tayagala naye kiri ku ggwe tekiri ku ye gwe tosobola kubanja gwe tosobola kuwola kati nga tunenya abantu olw'ebintu eby'enjawulo bye bajja batukola tulina okusooka okwemanya weebuuze am I in position ntudde mu position esobola okwemulugunya ku nsonga eno ekyo ogenda kukimanya nga weemanyi bw'oba weemanyi then you will know bw'oba teweemanyi then you won't know muwulidde so twongere okwekuumira ku mukutu Nalubaliza Divine tulikinge tusharinge bw'oba oli mupya please subscribe tulabike nga twongera okuyiga ebintu ebinyuvu nga bino ebikwata ku bulamu bwaffe obw'omwoyo twongere okukulaakulana mu ffe tuggwemu okuwankawanka n'okugwa ku nkonge olwa bino na biri olw'okwenoonya n'okwezuula ne tuvaamu bingi ne tukolerayo n'ensobi ezinyiza bajjajjaffe kale mbagala nnyo era mbasabira okubeera obulungi akuume atakuumira mpeera weewaawo